mukwano mwasiibye mutya? Era tugenda yiga nga bwe ba draftinga nga bwe bakola Kaaba oba back Kaaba. Era ngenda kukolera ku draft oba ekipapula kubanga abasinga byabasumbuwanga nkolera ku material. Kati tugenda tandika. Osooka n'ofoldinga nga bwe nfoldinze material wange. Kati ene wange waggulu tewali straight, I'm making sure nti edge ya waggulu okolawo straight edge waggulu eno. Kuba eno laba wano tewenkanankana na wano. So nkubyewo starting line. Kati nga bwe nabagamba oba opima Kaaba twapima 7 nga tuva wano waggulu nga ku gundi. Wano waggulu nga ku nsingwe. Kiba kitegeeza Kaaba yaffe erina beera 7. So kitegeeza ogenda funa guno 7 ogatteko emu. 7 plus 1 is 8 inches. Ey'emu yakutungirayo. Bw'oba omanyi nti bw'oba otunga okwatirayo binene okola 8.5 n'okola 7 plus 1.5. Lwakuba nti nze ntungirayo emu. Era nenzija wano nempima 8, 8 nembujoyininga. Buno bwe buwanvu bwa Kaaba yaffe. Kati tugeze Kaaba yaffe omuntu gwe twapimye nga Kaaba yabadde alina 12. Kitegeeza ogenda kukwata 12 eyo ogidividinge by 2. Tudividinga kubanga waka material yaffe tumufoldinzeemu oba pattern yaffe. Kati 12 bw'ogabanyamu emirundi 2 ofuna 6. Kitegeeza wano waggulu ogenda pimawo 6. Kati guno 6 gw'ofunye wano ogenda kugattako half. Obe ng'olina 6.5 z'ogenda opima wano 6.5. Oba era osobola okugamba Kaaba divide by 2 n'ogattako half kyonna ekikwanguyira. Naye nga z'ofunye wano ogattako half n'opima wano wansi. Olina making sure nti line yo eno eya wano eba esilantinga. Line ya wano eba esilantinga nga bw'ogiraba. Kati we tumala tugenda wano ku bulago. Obulago wano tutera gabawo 2. Okuleka omuntu bw'aba munene oba tugeze nga basti eri above 40 wano osobola muwaawo 2 n'ekitundu. Ne kati tukozesa 2 ze ziri standard. Kati oba okkirira zibeera 4. Oba okkirira okozesa 4. Wano tugambye tukozesezza 2. Then wano 4. Kyongere mulaba Kaaba yange ewedde. Nsubire mukategedde bulungi. Katukasaleemu tulabe nga bwe kafaanana. Kati kano wene bagamba bw'oba osala Kaaba osooka n'akamabega. Kati eno draft ebeere ya Kaaba ate nabeera draft ya back Kaaba. So kitegeeza tukoze draft ya back Kaaba. This is our back Kaaba. Kuba muno mwe mugenda okuva n'ekyemmaaso. Kino kyekyemabega mwe mugenda n'okuva ekyemmaaso. Ng'emuki kino kati kiwedde. Nja kukolayo ka tutorial kalala nga ndaga nga bwe tusala eky'omu maaso. Mwebale kulaba, nambi tumulabire okusubscribinga.